Ngaka video kasooka bwe kafuluma ne kano kenjagala kafulume. Kano ka video I'm just trying to clarify or to supplement ku bintu ebyakolebwa mu interview ya Kasuku. I've seen people criticizing, saying I'm a liar, banguze and all that stuff. But nga wendi omuntu omukulu yakola kali akasooka era y'omuntu omukulu y'omu akomyewo akola kano. Amanya gange nze Nandawula Stella nga nali secretary wa Brian White. Nga bwe navaayo ne mbagamba mu interview ya Kasuku nti all those videos were false and they are false and I stand by my word, they are false. Byonna ebyayogerwa banange ne bavaayo ne batekinga that opportunity ne bavaayo nabo ne boogera bye baayogera. I don't know why it took them that long. I think babadde out there. They've been out there. I remember the last time we twavayo, it's been like how many months? It's a month and some weeks we twavayo. So that time omuntu aba I know opportunity agenda ku TV and they speak what they speak. So I don't know why they used that opportunity to capitalize on it and they came out nebogera ebongedde, which is okay, which is fine. But what I stated is the truth and nothing but the truth. We were paid. You get it? We were paid. And what I'm going to stand on is the statement Jinagamba Kasuku nti I apologize to my mother for lying to her. And I stand here and say nti mwetondera era netondera buli omu kwe nakosa kubanga omusajja omubirigindiramu bangi. So Mnobwes Child Secretary Foundation, I think I can stand here and say what we have to say, then I move on with my life. Either in good or bad way, I will move on. Kubanga I know there shall be consequences, but for what? It's me who made that video in the first place, and it's me right here trying to clarify everything once again. I'm not under duress, neither am I forced, neither am I paid. Ebintu kyenalimbaga actually nze mukusooka by the way, let me be honest with you. Ako video kafuluma ku internet, I got so scared. Ningamba, okay now, nyinza okuba numiriza omusajja for my own personal gains, ne bamusiba, tebamala omusiba najjayo all that substantial evidence. Now all those allegations are false. Kitegeera kati nabagenda batandisa okuyisa receipts ezafulumye. We were paid. We used to get whatever we wanted, and actually, even though some of the people in the public that are saying all those things, banzijangako sente, I used to give them money because I had the leverage. Ngenda nkwata mu sente ne bannange tuzigaba ate ino omwaka gambyeko. So in that process you could just get money wa family nokola ki ng'omusajja n'omumulaba nti yali mugabi oba mugabi carelessly like that, ng'abantu bakigamba bakyogera nti agaba. Yes, agaba. So yetuwa privilege eyo nti whatever you want you can access. And abatulabanga ku podium you can testify that when you say we did not use phones, mwatukangako mutya. Come on, abamu mwankubiranga amasimu nentukana okukyusa numbers because the phones got a little bit busy with time. And abali eyo mukimanyi abasinga. So ebintu ebimu siri biteekawo buteezi mbu because banguze mbu babampadde sente nti babakoze ki. No. I'm standing here ku mazima gange ng'omuntu ayagala okutambuza obulamu bwe after all this, agende mu maaso kiri akyesonyiwe nti nakola ensobi. I learned from it and I accept my mistake and I stand here nga sijeegana. Boldly speaking, I accept my mistake and I'm moving forward. Mwaba abantu abamu nakolanga nabo nabalaba nga bavaayo boogera bingi mbu I'm a bitch, banguze, ndi mafia. Nyabo, newoba oyogera, someone can see rage. Muntu alaba obusungu, oli musungu wavu.
oli musunguwavu ne bw'ogamba nti olina ezo zonna z'ogamba simanya nga olina audios olina wagenda no screenshotinga WhatsApp status zange you wrote no screenshotting messages byonna. That was part of the plan. The part of the plan is that omuntu toyina mugamba what you're doing. You have to act like ekyo kyonna ky'olimu ky'okola. Wakitegedde. So naye sijja kugamba kubanga sikumanyi. Sigenda kuvayo nkugamba upfront tukola kino ne Vivian era netasobola kuvayo nakola kino akugamba kyekyo. Okitegeera. Yalemera mu kazannyo ne katulya. Tagenda vayo akugambe musimanyanga kyekyo kyenyinyi kye twakola nga bwayo tagenda vayo akigambe. Era nange nali sikumanyi after how many years actually nze sinze yakunoonya n'okunoonya ali Vivian yakunoonyeza ku simu yange n'ofuna enamba yange. That's how we started talking during this time in March. You left the podium in 2018 nga Brian yakaveeruzira. Era gwe kenyini actually what happened we were vane ku podium wali yagala tuveewo ffenna basatu Vivian n'asooka n'agaana. Nalabanga Vivian aganye n'omugamba mwana gwe twajja babiri n'olemerako n'omala n'ongamba tugende ne mbanga agenda n'emmane nekuba mutima ne ngamba kansigale. Ne bakuwa kakadde kamu n'ekitundu n'ogenda. And then when you left you started okubiranga abasikaali b'oku podium ng'obakubira amasimu. Abagamba yagala kwogerako ne Brian White simanya bakubbye bakuyingiridde mu kazigo bakubbye simanyanga biki n'ojja gwe kenyini n'ojja ng'olemera ku gate nze kenyini nakola ne ku kamera ne mbagamba naye omwana nali nkozeeko naye mumuleka ayingira labe era nga ne Brian White ng'aganye n'okulaba yali aganye okulaba ekyo ne Vivian waba mukwano gwe asobola okigamba actually nga ne Vivian kenyini oyo gw'ogamba mukwano gwe yagamba nti you're toxic tolina kusemberaawo. Simanyi bye mwalinga amulika eyo before you came even to the podium ebintu bye mwambeerangamu. So ng'ayogera bingi embagana naye oyo omwana yali akoleddeko wano boss yogerako ko naye mulirize era nzijukira wayingira bulungi nnyo wansanga ne mu office ngamba tekitendwa Shira oyo muntekisha nosanga mu office no tunyumiza ngaye bakuyingiridde ne babba smartphone yo oyagala simu oyagala kutandika bulamu bakubbye ebintu byonna ne bakuleka empty handed. Woba oli mukazi w'amazima ebyo byonna wagamba simanyi walaba omusajja omukwasi walaba ebyo byonna biteeka aside yakuwa sente mmeka olunaku lwe wajja nga wayiseewo sometime ng'ovudde ne ku podium n'ojja ng'era tova ku Facebook ye ngobeera okwo simanyi mukama wange simanyi we support you why now? Why are you speaking now? Gwe you're the only girl gwe twali tukozeeko naye ku podium. You're not. Banji why you? Okitegedde ogamba oli kulwanira Vivian asobola okwerwanira entalo ze nga bwe yavaayo n'agenda mu camera. I think she can come out nerwanira entalo ze kubanga ebbanga lyonna lyomaze nga tomulaba emyaka 2 tomumanyi kati nze kankigambe tomumanyi you don't know her. Okitegeera so waŋŋamba mbwe engeri gye najjamu ku podium gwe wajja otya maama wajja otya si bye bimu muntu y'omu wajja otya. I want you to clarify ogende on air ogambe nti nze najja bwe nti nze simanyanga nawandika application letter nempeereza CV ku podium ne banscreeninga yo bamala okunscreeninga they saw I'm the right candidate and I got the job. Wajja otya mama? So you're in no place to judge me and I don't know you and I do not owe you any explanation madam. Holiday. So njagala okakkane and woba ogamba gwe kenyini waŋŋamba actually I remember waŋŋamba n'oŋŋamba mbusimanyanga ogamba n'ogamba nti Brian White musajja mubi wali onoonya ki ewuwe. You've been to his house oguza ngoye oguza household ye ngoye
oli kumukyala wo omuguzango ye mbusimanyanga otunda buno West Train na biki obulese nafe otugamba otunda ngoye. Come on, stop being a hypocrite. Stop being a hypocrite. Kwe kenyini ngabo gamba nti wawandika actually mu March unali wetwali ku apartment Vivian. You yourself told me, Brian muina ko busungu because if it was not for him my life wouldn't have turned out this way. Madam, sina tetwina chitutamanyi wagenda mbaskali b'omusajja nodda mbaskali b'omusajja trying to get your way back to the podium. Ashtegede ngolaba mukwano go she's looking nice afuna sente no gamba lwaki ekintu nakivaamu so this early. That was your problem. Ashtegede madam oyinza nze sikumanyi munu mwasiba ng'emuzigazalandi ne musiiba eyo mulwanira abasajja muzigazalandi muli eyo. I have nothing to lose. I'm no longer a secretary to Brian White. I no longer have nothing to lose. You know, but stop going out there ngo yogera ebintu byotayinaako mitwe na magulu. You should stop. Ashtegede. Yes, mwamanyira mu mbeera y'okusirika nsinze muntu asobola okuvaayo n'ayogera bino byonna n'ayapinga, but let me yap and I'm going to yap. Madam, funa level yo nze sikumanyi wajja uzi ne tukuyamba ne tukusembeza wayina ebizibu byongo sinene ebintu byesagala kwogerera kuneno mwana. Ashtegede wayina ebizibu byongo omuntu gwe kenyini nga tova ku Facebook y'omusajja all the time. Hey Brian White, my boss Chirimanyi kati Chirimanyi gwogambe yali omusajja omukwasi. Anyway, I'm not here to defend Brian White. That's not my job. But I'm here to clarify nti you don't toina your money. I chose what to tell people around me. I chose what to tell my friends. I chose what to tell my family who are disappointed in me right now. And it's the same way. Don't you think it's the same way your friend could have chosen to do the same? You get it? So I might be a gold digger ngabo gamba. Shitegede. Na ye ebintu ebimu, let's be real. Kubanga this thing, the man has CCTV cameras. Vamu byozanyiramu ebyo. Musajja ina CCTV. Ngoli kuzigate kuli wegayirira simanyanga nyaga kwa Brian White ate goma agamba musimanyanga mwalabo omusajja omukwasi. Mwalabo omusajja omukubi. Mwalabo omusajja omutemu. You saw a very how long did you stay at the podium to see such kind of a man? Anyway, I'm not here to set you straight. But funako kuma madam oli denya nze tomanyi nange sikumanyi and you're not going to capitalize on all of this. Washitegede weefule nti wali omanyi nnyo wali omanyi nnyo ebigenda ku podium nawe bagamba nga bigambe ziba ngambo nga nange bwe navayo nenkola ka video akatali katuufu abantu ne balowooza nti bituufu nawe kyekimu. Washitegede so mukwano gwange munu tekisha kusaba okakkanere ka Vivian alwane entalo ze ng'omuntu. Kitegera nga bwe yasobola okuva ku kamera n'ayogera era nayo kwe watandikira. Kitegedde nawe n'oyogera. So muleke alwane entalo ze nawe lwana zizo. Naye gwe tolina lutalo lwolwana wabula tolina kyewali ku podium. Kitegedde era terinuma akujjukira ku podium okuleka akafaananyi ke twekubya. Kitegedde kwa wamalawo bbanga ki actually wajja twali tugenda na Mityana nga tugenda ku olunaku lwe twayita Ready and Wiz Mityana. Ntuva Mityana ne tudda Munyonyo. Actually the day we were signing contracts oba olujjukira gwe kenyini ayogera. It's the day we were signing contracts. Lwe lunaku lwe baasibaani Brian n'agendebwa eruzira. Kitegeera era ne tuva gwe kenyini weewubanga ne ku kooti mboze ku supportinga former boss wo nga tova ku kooti omusajja omukwasi wali omwagaza ati ng'ojja ku kooti buli ddakiika n'obeera ku kooti ng'era akuyitako buyisi n'atambula naye oyo Vivian gogamba mukwano gwo ng'akuyitako n'atambula n'agenda naye nga tova ku kooti mwana muwala
ebyo bifaananyi nja binoonyera nja bifuna nga tova ku kooti ng'otusanga ali nga tuli ne mukyala w'omukulu nzize ku supportinga former boss wogobe emmotoka omusajja nga gwaba kati byegaanye. Era bamawulire abasinga oba oyo omuwala wemuba mumulaba musobola omujjukira ku kooti nga tava ku kooti wali emakindye. So madam, ebyo byonna by'oyogera musimanyanga biki. Nze I wanted to set you straight kubanga you came for me. I'm not here to defend Brian White. No. I'm here to let people know nti ebyo byonna by'oyogera it is irrelevant and I'm tired of keeping quiet. Okitegeera. Mukwano gwe waaba muntu wa mazima asobola okugamba issues we had at the podium. Era how could she send tebatusasula omusajja oyo yavuddeyo n'alaga receipts nga baatusasula men bino bituswaza n'otuswaza nsiri redde genda mu kooti siri redde kunsibira bintu bye sitategeera kitegeera mbu tebaatusasula nga okenyini ne sente ezimu zirina mu handwriting yo mba musobola ku differentiating handwriting. Some of them ziri mu handwriting yo Vivian Mutanda ngezimu sinze because she was my assistant ngebimu mbaira busy ne mugamba okay we signing oba ofunye sente ebisebe bimu yadi signing obuta signing kitegeera. So tafuna banange n'abakozi abamu babajjukira olunaku we celebrated ne tugaba sente ne tugenda nga tugabira buli omu sente tugabye sente ono tumuwadde mitwalo 10 ono tumuwadde meka olwo nga batuwadde akawera zijjukira kolole baali bamuwadde miliyoni 7 nga nze bampadde miliyoni 10 ne tugenda nga tugabira abakozi ne tusaza abamu ne tubasasulirako ne school fees mwemanyi muveeyo mwogere. So ebyo byonna bye mugamba nti tebaatusasula simanyanga sexual harassment ebintu ebimu nze kati kambabuli we capitalized on our past to put this man down. We capitalized on our past. Ngera bamwe bagamba nti tuli bawala bayaye era nga n'ebifaananyi ebimu biraba abatugobera mu biraba nze sina kyenswala essaawa eno kitekedde buli kimu kiraba sifa abatuukiridde even way before n'oba ogenze mu Instagram za muntu oba Facebook account y'omuntu way before kitegeera tubadde n'obulamu obw'ekiyaaye kitegeera era bwewa obulamu bwe tubadde tujja tukola ki kati ne tuleeta obulamu bwaffe bwe tugezaako kukola kyofunamu akasente ne bigaana byagaana tukite byagaana kitegedde embeera neebeerawo netulwana nga tusiba actually nga omusajja oyo avaawo n'agenda mu ziwoteri ne tusigalawo ne twenywera omwenge ne tukola zi Snapchat ne tukola biki nati ngenda byogera nti mwagambye nti I'm lying, it is staged. Kale if it is staged aveya byewakani ate don't forget it is another Snapchat keeps archives kitegeera. Nze actually nze niwe nakibuukira mulaba nga abantu bavuddeyo banona na DJ Mike bagamba abaana twabalaba twajjanga okunona sente ogenda okunona sente tusanga abantu bali ekidongo kikaye waka nga olw'omukulu ali ate bituufu famire zaffe nze yange naginoneranga sente olumu nenzituusa olwa nesizituusa kitegedde naye famire y'oli yajjanga nekonkona nefuna sente negenda ng'era ne ku kooti babeerawo ku makomera baba bazze kulaba Brian White baba bazze kukola ki mukyalirako lwaki kati obanga baali bakwata oba sexual harassment kati famire ye benoonya ki okukyalira omuntu oyo mu kkomera bino ebizu byonna byalinga jjafuna. You people, let's be realistic. I don't want anything muba credit muba simanyanga ayogedde bamusasudde sina kyenjagala era ku podium bangoba era sikyaliyo mukitegedde and I need nothing from there.
naye sigenda genderamu sigenda convictinga muntu agezezaako omuntu addawo neyekuba mutima n'agamba sigenda kuddaawo nkoleki nyunoonere omuntu obulamu kitegedde ate nze n'embeera gye nayitamu bino simanyanga they have rescued the victim banzijeeyo bantuttewa bantadde aguma mu mubiri bagenda okuzuula agantu agatali gatuufu why do I have to go through all of this mboloki sente zibatanaba nattuwa kitegeera so ebyo byonna Honorable Michael John Tibalya, I appreciate for the work you do. Era gye wakola n'ogeza kukuyisawo motion kubanga walaba mbi video innocently n'ogamba nti someone needs help but I don't need help. Ndi muwala eyayogera ebintu byatategeera and I'm very fine and I'm okay. I don't need help. All those were false allegations. Check it. I'm not going to appear. Because everything is false. We staged everything. Omuntu agamba nti balinga batukuba. Honestly, no, look at this logic. Twagendanga mu saloon. Era lwaki this one time netwalabawo okudduka all those 2 years twali tugenda mu salon. Why this one time after the 2 years when you strategized everything, then after no dduka mu salon just recently nga everyday twali tugenda mu salon. We've been going to supermarkets. Abasirikale bakomawo bweru, you go in and shop, you could make an alarm and you alert people that you're not safe, and people kati n'omuntu abagenda okukwata bagamba because wabaawo abantu bangi, of course omuntu aswala. If you're really in need of help, so people are capitalizing on this. Let it be who, let it be police, kababani bona, people are trying to capitalize on this, but I don't need help. I am safe. I am okay. Sina buzibu, no one is after my life. Nobody wants to hurt me. Nobody wants to kidnap me. Nobody wants to kill me. I am safe and my mother is also safe. Abamukubira amasimu mbubiki, please stop. Please stop. She is safe. Taina buzibu. Just nti naye ng'omukazi bambi. Naye anyway. It was my fault nze yamulimba nemugamba byonna binamugamba mukazi wattu n'abikkiriza, but I am safe. Honorable Michael John Tibalya, I am safe, very safe and sound. I have no issue with me. I have no problem with me. I'm safe. Ndi wa mukwano gwange, I am safe. That's why I can easily access internet. I am safe, sina buzibu. I am safe. I have no issue with me. Abo bonna bagezaako okuteeka engalo mu kino ekintu. People are trying to capitalize on this situation. Kitegeera mujjeeyo engalo, mujjeeyo, because there's no reason as to why bannange tubeeko n'ekisa. Mukitegeera tubeeko n'ekisa. Sente tulidde ezimala. Kitegeera tulidde ezimala. So tukakkane ne bannanga abali eyo wena bagezaako okuleeta obusongasonga simanyanga ki badde baprovingira bwerere nti mulimba ze kasita mbyeganye bukyali sibimanyi mujja genda mwogere biki babagire evidence ng'ate mulimba kitekedde sijui nedda bambi twalimba sexual twalimba Vivian twalimba Vivian twalimba bonna bwe twazanyanga obuzannyo tubukomye obuzannyo tubukomye bambi
We have life ahead of us. Let's start over. Chiri kyawedde golu teyanywa byagaana tandikira omunani tuyiye obulamu kitegeera tuyiye obulamu kitegeera. So nze kyekibadde kindeese to clarify this. People are saying I'm lying, nenze sirimba. Era ekintu kino abantu gye bakomokyongerayo amazima gye gajja okukomokola ki okuzuulwa. Era gaago gatandise okuvaayo. Nze naswadde nannyo okulaba nga handwriting yange yeoli buli wamu, abantu bonna bandabanga ngaba ssente. Kale okay, n'oba ogambye nti wakabanga ssente kitegeera nagwe yazigaba nga tebakusasula era ng'era osiiba ogabanga era tuteekamu ngalo. Anyway, ebyo byonna nga tubizize ebbali. Let's be realistic. Kitegedde baganda bange abali eyo abavaayo nezi allegations abavaayo mbu biki kitegeera. Muntekisha Vivian tukakkane ate gwe muntekisha walina ku podium oba wiiki emu. So munnaganda bange tukakkane kubanga kino kintu teri sente zetugenda kifunamu. Ze kyekyo twakikkiriza teri sente zetugenda kifunamu. So tukipowe tukite gana wange tukite. Nze nkubuulira era mbabuulira. So bintu bingi ebyankole okumanyanga nti abantu bano balina ne malisi ku muntu. Omanyi waliwo okulaba nti gwayagala okifunamu nina olaba ate waliwo abalala baagala okifunamu abakusingako kitegeere. Bakututte ewantu for instance bakututte mbasawo nga bana bakola tests zezimu. Emisango gye waloopye si gye gimu gye ba alleginga kitegeedde. Bo banoonyezaamu ebyabwe bafunyemu ebyabwe bye bajjeemu bye bali okukozesa kitegeedde. Bakozeeko tests manyanga biki. Ate nakasitore ke nawulidde akatambula mbu I'm not the first person gwe bakozeeko kino ekintu. But anyway, ebyo sibimanyiiko buwanvu byabyo naye nze ngenda babuulira nti mundeke munveeko ndi bulungi sina buzibu. I'm okay. I have no problem. I'm a 29-year-old woman. If I'm raped, I know where to go to. If I'm defiled, I know where to go to. And first of all, it's not me who called human rights. Era webabakuwa call logs, it's not me who called human rights. Kitegedde nze saabakubiranga nze Stella essimu. Sina muntu gwe nali nkubiddeko. Era bwe nalaba nga batandise okunteeka mu mbeera gye sitategeera nengezaako okunoonya a way out. Era neŋŋaana okukola statement and I'm not going to make any statement. I'm not interested in any case. I'm not going to be any witness and I will not be a witness to anything. I just want to be a free woman. Omuntu yekka asobola okunsuuwinga ye Brian White. Era waba wakunsuuwinga well and good aveeyo ansuuwinge kitegeere ebyo nabyo tujja birwana mu kooti. But right now I apologize for whoever I've hurt during the process. I deeply apologize, but I will not apologize for who I am. And I apologize nti bino byonna bibaddewo yabyakosa erinnya ly'omuntu asobola okunsuuwinga. Asobola okunsuuwinga, but Vivian, let's be careful because this thing can drag us down. Ekitutwala mu nyanja gitasobola na kuvaamu kitegeera muganda wange. So tukakkane twogere amazima we gasaanidde kubanga tebakukwatangako kitegedde. Terina omu yali akutteko, terina omu yali akudifayirinzeeko kitegedde. Ebyo byonna byogamba tebakusasulanga kasita ne mu ngoye ezo zonna z'olina z'ogamba ze bataakuwa. Okimanyi nti waliwo CCTV evidence eraga nti engoye ezo baazikuwa. Come
Come on, the way you left is not the way you're dressing right now. Kitegeera, so ebyo byonna birowoozeeko muganda wange, bajja tupininga mu bintu bye tutategeera era tukakkane ng'abantu. Let's calm down. Okitegeera, ogamba tebaakuwa ngoye, n'engoye z'olimu gwe kenyini, engoye z'olimu siziwagenderamu, ogamba tebaakuwa. There is CCTV evidence that you are given all your clothes. Kitegeera, ebyo byonna by'ogamba mbu biki, we were not happy, simanyanga biki. Videos were zilinga, we are dancing, we are jubilating in the house, we are drinking, we are doing what? We are living our best moments of our youth in that house. We used to even go for driving lessons. Nabakutwala nituvuga nga tuyigira mu Hilux, we tuyiga okuvuga amamotoka. Kitegeera bagenda Vivian. Muganda wange tukakkane kubanga bino ebintu gye bijja tutwala wawanvu ate tujja kusobola kuvaayo. Tosobola kungamba nti omuntu abadde mu mbeera embi, you're living with all that privilege, you're not happy. Gwe kenyini you've got opportunities, n'ogendako wabweru n'okomawo. So how would you come back? Lwaki tubadde tukomangawo? Gomanyi kintu kye bayita rapist? Oduka mbiro n'olubulirayo oba tosaana kutunwa ku muntu oyo. Naye twaddukanga wiiki n'omunoonya n'okomawo ne tukomawo. So tuleke kwerimba bye twerimba, tukakkane mu buli mbeera yonna. Let's calm down. Kitegedde, let's calm down. I want to say it again. I'm not interested in the matter. I'm not a victim of anything. I am not a victim of human trafficking because I came in the country legally. I can even show you my resignation letter nga bakomulimu gwe nali ndiko oba Edison wekirabira so balaga screenshots za messages zinamuwandiikiranga nga I wanted this job so bad. I came in the country legally. I always left legally. I used to even have an apartment generating legally. So I wasn't forced in anything. Sexual harassment, nobody has ever harassed me. Nobody has ever sexually used me or abused me. Tubadde n'embeera zaffe ez'abantu. Kitegedde omuntu asobola okujja nakugamba nti okay oba ziba mbuto nga twazijjamu tuba twazijjamu mu kaseera ako naye can we prove that zaali za Brian White? So please my dear sister tubireke tukakkane. Kitegedde kubanga ffena tumanyi amazima, tumanyi bye tubadde tukola. Kitegedde mu nnyumba y'omusajja tubimanyi bye tubadde tukoleramu ffe ababiri. So tukakkane. Ate wandisoose n'onoonyaako n'ombuuza nti tukoze tutya waloka video kendabye akafulumi naye yadde wavayo n'ogenda n'oyogera. Naye bambi tukakkane muganda wange nesirirwedde genda mukomera ebintu bye sitategeera. Anyway musajja ayinza osalawo tusira kubanga tumwononeredde erinnya, but let's do the right thing for the sake of his daughters and for the sake of his wife. Let us do the right thing and for the sake of his company and his reputation. Let us do the right thing. Because we might have our own agendas at the end of the day, but in the long run, this thing can haunt us for the rest of our lives. And I don't choose to be a part of that. So that's all I have to say. Tukakane noda. Let's calm down, okay? Tukakane. Even allegations tukola ziri false, zigamba mu biki. Tukakane. Let us calm down.
tukakane musajja tumulekere emirembe gye kata nga bw'ogamba nti simanyanga baali batuyisa bubi nange nga bwe nagamba simanya kasita twavaayo kirungi nti twakola ki twavaayo so tuba twavaayo kati tusirike tukakkane lwaki obwegera ebintu bagenda okuprovinga ebigenda mwana otuleetera obuzibu tukakkane naawe kitegedde so nze ng'omuntu I would like to apologize to the public, to everybody that has tried to help but didn't know the backbone of everything. Nsaba munsonyiwe, I misled you and I apologize for that. But I am okay, I am safe, I am sound. I have no, as you can see me, I have no problem. I'm living my freedom. I have no problem. Nothing has happened. Nothing. Nobody has kidnapped me. Nobody has done what. I am okay. And I have not been paid. Not even a kobo. So please, I apologize to everyone that I have hurt. Abali former employees bange bena kozesanga ku podium. I apologize, but Nange I was misled, so and greed yanditira ku kyenatuukako. But even now in life, it happens. But I did not want to live under that shadow. Ndabenga nteeka obulamu bw'omuntu who has people that are depending on him. Kwanza sente zaba sizina. I don't have that kind of money. Neither does Vivian, neither does Moon. So ate bambi tukakane, let's just move on. Tuchite tusabe busabe nti omusajja tatusuwinga for defamation oba okono anything ayinza otusuwinga ebintu bingi munange kitegera cause there's substantial evidence about everything kitegera, but we used our past, our life gye twabeerangamu edda twali bawala bajagujagu kitegera n'atuwa omukisa kubanga he was a young CEO kitegedde n'atuwa omukisa twagonona, so ekyo nakyo tukyerabire tukite we move on. The good thing is that we are still breathing, and let's just hope for one thing: he does not sue us. That's all I can say. Thank you. I heard what Stella is saying. Mbunze nagenda ewa Brian White mbunga nkaba mbunga ngenda yo nga nsaba omulimu. Banani. One, what I'm going to talk about that video when nagenda yo nga nkaba. Eyo byagamba mbu nagenda nali sikaba wabula nagenda yo nga sina sente. You know the feeling you get ng'omuntu akumalidde obudde. First of all, Brian yatulimba nti agenda kuba tusasula $3,000,000 omwezi era tugenda kukola ushering nga tutambula mu buli district nga tukola. Nengamba muno ndi mukozi ngenda kukola nkitegere nenjoyininga Brian White Foundation. Bwe nagijoyininga nga maze okuresigninga ku mulimu gwange gwe nali njagala ennyo gwali gumpa kasente katini $500,000 naye at least nali nsobola okwetusaako kyenjagala nga nsobola okusonda nentuuka ku kyenjagala nkitegeera. Naye kyannuma nnyo okulaba nti Brian yatugamba mu foundation si kye twafuna. Yatugamba tugenda kukola, agenda kuba tusasula $3,000,000 era tugenda signinga contract. Tetwasayininga contract nezo $3,000,000 omwezi bwe gwagwangako n'omusaba ssente nga akugamba tolya, sibagulira wano ngoye, sibawa ssente zitugenda mu saaluuni. Naye nga ffe tetwajoyininga foundation kusiba nviiri, twali tuzisiba gye twali tubeera.
twali tusobola ozisiba, twali tusobola okweriisa kubanga nze Brian kubanga nga muvali mu luto lwa mama wange si yeyandiisanga. So twajoininga foundation the name of working. Kiseera wobaga wajoininga foundation ng'omanyi kyogendako nti sexual harassment bagenda kuba bakwebakako. Beera bibyo. Mama wo kennyini alikuwa even up to now nisomye posting nga she's accusing Brian White. Ovuddemu mu mama we yakuzaala n'akuteeka ku nsi sente Brian White zaakuliisizza. Ebyo byogambye muze nagenda ewa Daisy mbunga mutwalira engoye. No, nze saanoonyako bakyala ba Brian. We nava ku podium Maggie yannoonya omumanyi. Nambuuzaako n'angamba biki bye mpulira ebiri ku podium biŋŋambe mwana gwe. Ne mugamba Maggie sisobola kugamba kintu kyonna. Ndeka. N'angamba okay let's be friends. Ntubeera ba mikwano era nga musanga mu governor nampita ne mbeera ku table ye. Ne Daisy naye ng'ajja mu governor nampita n'angamba join on my table and I join on their table. Naye nga bali bambuuza mbabulire what is happening on the podium kubanga Kassim yavaayo n'abigamba. Yavaayo n'abibagamba nga bawulira ebigambo mu nkuubo naye nga tebabikakasa naye nga baagala nze njogere kubanga mmwe mwali temusobola kwogera. Naddala ggwe ng'ogamba Vivian tabyogere era agume mubeereyo ate oludda nga weekyusa ng'ogamba banange tubonaabona mutuyambe. Okitegeera. Nze saabanoonya wabula be bannoonya. N'ebintu by'ogamba bye nali ntunda ku status yange nali mbitundira ku WhatsApp status yange nga ngezaako kukola kubanga naligenze neetunda. Naye nateekanga ebintu ku status nga mbijja online ne biteeka ku status omuntu aba byagadde nga order ne babireeta nga nsasula then I make an order. Waba tansasudde I don't make any orders. Daisy n'abiraba ku status yange n'angamba abyagala. N'angamba mutwalire gata ne some dresses that were available. Ne mugamba mpeereza ssente kozi nzosooka kunsasula ne ndyoka nkola ki ne ndyoka ndeeta by'oyagala. Nampeereza mobile money nenzijjayo ebintu bye yali angambye engoye zayagala ne waist trainers and everything ne mbimutwalira ewuwe. Ye yandagirira nze saaka ka Daisy kundagirira waabeera. Okitegeera. Yankubira essimu ne tulagirira wa boda ne ŋŋendayo. Na inviting on her daughter's birthday. Ne mugamba sigenda kujja naye ngenda mugulira ekirabo. Naye nali nsobola okugendayo. Nengula ekirabo era ekirabo ekyo oyo omwana yayambaddeyo dress this year. Was it last month or this month when it was Shanice's birthday? Olugoye lwe yayambala nze nalugula. Nze sina I have no problem with Daisy or Maggie gwe bogezaako oyingizamu eno ensonga. Ovudde ku mulamwa by the way muvudde ku mulamwa. The thing is sexual harassment. The thing is not me Brian White giving me money. I was working for him. Byoyogerako mbu Brian byagambye mbu ennyumba ya mama wange yajja mbu naamuyamba. Ennyumba ya mama wange tejjangako. I swear upon the living God. My mother's house has never got burnt. Tejjangako bannange. Temulimba bantu. Ennyumba ya mama wange tejjangako. Nze November salary when nali planninga okugulira mama wange smartphone era naye ng'akimanyi. Nga mplanninga omugulira smartphone nga nsonda ssente mpola mpola. That is the time when agende wa Brian when I joining a Brian White Foundation. Ne nkugamba nina wano emitwalo gyange naye njagala ziweereza mama wange. Agule smartphone kubanga nali ngimusuubizza. Gwe ne Shafiki ne mungamba wati oba ogula smartphone ng'oli wa Brian White. Brian White agaba ssente. Wati oba okwata ssente zo ogulire maama w'essimu. Ne mungamba genda omugambe nti mama wange njagala mugulira smartphone. Ne ngenda ne ngamba Brian nti boss njagala kugulira mama wange essimu. Badde nina wano ssente. Brian nagamba ssente butono naawe. Nakwata ku ssente ze n'agamba Shafiki weereza mama wa Munu ssente agule smartphone. Okitegeera awonna kati tinabada kumanya Brian kikyali.
nkitegeera nga fena tuli mu kutya ng'otya okwogera n'agamba abasirikale abo abawala bwe batereka ssente zange temubakkiriza kuva wano temubakkiriza nakutuuka ku geeti mulina kubeerawo emmere wemba nga tutabafumba emmere. Actually I was like a maid in Brian White's house nga nze nfumba emmere nze nongose ennyumba nze ngisiimula emirundi gye nasiimula eyo ennyumba nga Stella yabeera mu sireyingi ate era agenda mu office ng'asobola okugenda mu tenti n'agimoopinga for 5 hours nga moopinga tenti neesiimula ennyumba nenjoza ebintu nga nafuukanga mukozi naye nga naguma neŋŋamba kankole nentuka ekiseera nendwala fatigue ng'omugongo gunnuma naye nga ngezaako nnyo kola ensobi bangobe enveewo paka we nakola ensobi